Banji kumwe mutuma abaana amannya ge mutamanyi kye gategeeza temumanyi gye gava temwina idea about those names na kuba mulaba mafilimu erinnya ne likunyumira n'ogamba oyo yagenda okubeera mutabani wange mwala wange agenda kubeera oyo tunulira nonze n'ensoberwa n'okusoberwa ate ne bwekituuka ku bazanyi b'omupiira gujja bagira banaye mutumye bali ne mukamala bukamazi naye nga temuyina idea about those names temumanyi gye gategeeza nosanga omuntu nti ye Ronaldo oba Ronaldo oba Ronaldo kyonna kye kiri naye eryo erinnya ndimanyi nti lya muzanyi wa mupiira yeka gwe manyiyo mutimu zonna yeka bwali naye mutumye abo ne mukamala ne gujja bagira naye nga temumanyi na kye gategeeza at least ko mbeereko nga ffefe bika twabyegaana yetutuuma bakisakye bamuwanguzi ge gamannya gaffe era nange ayogera nammwe yenze kisakye naye amanya ge mutuma abaana bantu bange nze simanyi nakumanya era bwe ngamba abaana bantu nti kati teeka erinnya ly'omwana wo mu comment section ojja kulaba olutalo mu comment section so olunaku olwaleero muzeeyi waffe omulungi yavuddeyo n'atubuulira ensonga lwaki mutabanyi we yamutuuma Brian. Ayina abaana bangi tujjukire ayina Brian ayina bana abalongo ba Joanna Joy nabo by the way wagamanya gali mu Bible Joy ali mu Bible Joanna ali mu Bible omulala yani mwerabiddemu agamanya mwe gali mu Bible so tamala gatuuma mannya katwaleera azza okunyemeza lwaki Brian yamutuuma Brian. Sigenda kumwogerera kuba yakuta akazindalo mu kaseera kano kkiriza mukuwe oluvannyuma tugende mu maaso. Nze natuuma mutabani wange oyo Brian yalwa neewuunya nali simanyi na wanaatuuka bwatu kati nze nali nkola mbayindi nga waliyo omusajja musirikale mu biseera bya kampeyini ey'omugenzi Ssemwogere ne President Museveni baali bali ku kampeyini nga nkuuma kati waliwo omusajja musirikale era yali munene bwati ze biseera ebyo nali katini Brian nga ayambala amagatto ge nayambala kombati ye n'ateekako akakofiira ke yakampanga nembeera nga bwenti nga njagala nga ndi gatekeeper mbayindi neŋŋamba bwe ndizaala omwana ajja mutuuma Brian kati erinnya Brian teryajja lwaki nti limugweko omusirikale yannyumira kati era olwono bwakuze ayina engeri gy'atambulamu bwati yeebazibwe Yesu naye kaali kato nga simanyi nti alitufuuka n'akola atya kati essaala mmala nakusaba ne ŋŋamba Mukama Brian nditukuza erinnya lye ebyali bifugiramu oli ono tebimufugiramu Mukama ategeere Katonda aweereze Katonda kati ndi ku mulimu gwakukolamu Mukama ansobola atya naye ng'erinnya Brian okulituuma sina gye nagamba nti ndinoonye ndirabirewa oba ndisome mu katabo Brian yali omukuumi yeyakola atya yannyumira nze neneesookerawo noono ne mukola ntya ne twebaza Mukama nti litukuza kati atandisa aweereza Katonda mu linnya lyani kibeereberye nga ngamba nti nze gwe nsookerako omwana wange mutuumani Brian naye nga mundu yennyumira ayimirira bw'ati yayimiriranga ku geeti bw'ati n'atambula bw'ati jjukira nze nali asikaali ku geeti naye asikaali bamuleesa akuume tomala gatuumanga linnya mwana gwe kikulu olaba asambye ennyo omupiira ng'omugamba oyo ye Messi. Yeebazibwe Yesu tomanyi kwe bajja bamutuume Messi. Haleluya. Ronaldo ani tuuma erinnya nga liriko amagenda liriko ekiruubirirwa mu maaso ekirisisinkana kati muzeeyi wange jjajja yanjagala nnyo ku bintu bino eby'obwakatonda abyekonekitingemu naye era laba nti Mukama we yatuuka ekiseera bibino nembiyingiramu erinnya lye bantuuma eddala eryamuwanguzi tebaali ntuuma nga bondaba kati nali mu kyaki nga nakoma ndi awo mu nsiiwuukidde omwo niye obunnabbi ne bujja ne baŋŋamba oli muwanguzi naye era ndabi nga Katonda ampangulira omulimu gw'olibeera omulimu gw'olikola n'ekyo ky'olibeera basobola okukutuuma erinnya eryo Mukama yeebazibwe
olw'amagenda go kyolibeera Mukama agenda kubanga akola atya asumulula gamba ameena. Ebyomumirembe ekisooka essula 4 olunyiriri olw'omwenda n'ekkumi. Tusoma mu kitabo ky'ebyomumirembe ekisooka ye First Chronicles essula ey'okuna n'olunyiriri olw'omwenda. Yabezi n'aba n'ekitiibwa okukira baganda be. Nnyina n'amutuma erinnya Yabezi ng'ayogera nti kubanga namuzaala lwa buyinike. Yabezi n'akabiriranga Katonda wa Isirayiri. Nnyina yamuzaala lwa buki? Lwa bulumi. Abaana ntera nnyo gamba abaana baleetebwe nga basabirwe. Omwana yenna gwe wafunira mu bulumi oba gwe wafunirako ebizibu ne wabanga ali wala oleetanga ekifaananyi kye owandiikanga erinnya lye n'omukiikirira n'omusabira. Abaana abazaaliddwa mu bulumi mu buyinike babeerako ebintu bye babatikkirako ebigambo ebibaleetera mu maaso eyo okubonaabona. Kati maama we yamuzaala mu bulumi n'amutuuma n'erinnya Yabezi. Yabezi kitegeeza bulumi. Gwoyita Yabezi, buli woyita Yabezi bandi bajja bakyusa mu bulumi aliwa, bunaku aliwa, kya bunaku kya bulumi n'akibatiriza mu mwana. Yabezi yakola atya? Yasirika, olowooza yasirikanga gwe? Yakola atya? Olunyiriri olw'ekkumi. Yabezi n'akabiriranga Katonda wa Isirayiri ng'ayogera nti singa omperedde ddala omukisa n'ogaziya ensalo yange era obanga omukono gwo gunaabanga nange n'onkuma obutalaba bubi buleme okunnumya omwoyo. Katonda n'amuwa kye yasaba. Katonda n'amuwa kye yasaba. Naawe agenda kukuwa ky'ogenda osaba olwaleero. Yabezi yeerwanako kubanga yali alaba obulumi bumuliko, atambulira mu bunaku naye nga bakimubatiza bubatiza. N'agamba senga onviiriddeyo Mukama n'ondabye omukisa n'onkola obulungi, Mukama n'alyoka amuwa. Naffe kye tugendako olwaleero twerwaneko omugambe nti Mukama ennaku empitiriddeko eno ebintu ebiyintambulako kyova olaba nti erinnya lino lye bakutuuma Mukama yabazibwe lisobola okukusiba n'olaba embeera ekutambulirako. Erinnya lisobola okuleeta obusibe ku bulamu bwo n'otambulirako obwavu, ne likutambulizaako okugaanibwa, ne likutambulizaako okwenjeera. Kati Yabezi kye yali akaabira Mukama n'agamba nti Mukama nyamba, mpitiridde okulaba obunaku, mpitiridde okulaba obulumi, naye viirayo omusajja waasumulukuke. Katonda n'amuwa kye yakola atya? Yali Saala ng'ekwatagana kuva kukutula, nabagamba nti waliwo ekikolo. Ekikolo ky'ovaako bakiwateekebwako oba omusingi gwe wavaako mukulu nnyo, tosobola kuzimbako eno waggulu bintu kujjako ng'ogumenye n'olyoka ozimbawo omulala. Kati ye yagumenya. Yeebazibwe Yesu. Kyegambye nti amannya g'oyina ne we liba lya kika, ne we liba zzungu, ne we liba ki? So bazadde bannange, ensonga nkulu nnyo temulina na kugibuusa maaso. Amannya n'agamu ga bikolimo, amannya agamu ga bikolimo temumanyi gye musinga mugeza ne mukolako research about those names ge mutuuma abaana, oba ne mutunulirako abantu abo bayinza waliwo omuntu gwe bayita balinnya ki, mannya agagengera ago sigagalira ddala. Because agamanya already ne pronunciation yalyo, how you pronounce it, kiraga kye kitegeeza nga tewetagana kunoonya nnyo nga kiraga nga si kiri self explanatory like nga lojja kwetaaga mbu ate kunoonya, just a mere calling that name gw'omanyirawo kiritegeeza. So ebyo ebintu mu bikyu ate mutuma amanya agamu Bible bannange, get inspired. So hatana subscribing to our YouTube channel, nkusaba subscribing. This is a team that gives you what you need. No team yaffe tetunula walala. Tetunula walala, tetunula mbitagenda kusanyusa, tetunula mbitagenda byotagenda kuyigamu, egenda kutunulira ekintu kye weetaga ng'ogenda ki, I mean ng'ogenda kukiyigamu ate osanyukire namu okitegeera. So mbasaba kindly do subscribe our YouTube channel.
tubeerenga nate twongera okubawa ebisinga. Kale munzikirize mbasiibulire wano. Katonda omulungi abankuumire. Bye bye.